Sam Wange.
Mwebale nnyo abantu okujja okwagira akadongo kamu eno ntandikwa kubanga okumanya nga ekyali ntandikwa nze kati ndaba byewuunyo ebbaamu nga limmaze nga ndaba ndi ku kisenge ndi ku gundi basitula busituzi ne bakyusa ne bagambayo bati naye Mukama mulungi manyi nti nja kuddamu mbasanyuse bulungi nnyo era waliwo n'oluyimba lwange olugenda okujja mu maaso awo lwawedde abamikisi nga bamaliriza ku mugenda okugeseseza era nange kweteeseteese okugezesa ndabe oba ennyimba ez'amakulu zikyalina kizitegeeza mu ggwanga lino. Kati awo tubona tuvuddewo mbadde njala nnyo twebaze ku mukyalo ono tumukwireko mu ngalo owa Mwagala production yatuwadde ebyuma bino bannange muyimbi wa kadongo kamu kaakati tuyinza okumwebazaako tubali tumukwireko mu ngalo kyekituufu ate twebaze ne ku bannaffe bano abateeseteese ekikolo kino nga bakitaddemu omukono nga twagala okuteekawo bwa Sseruganda omanyi emabegaawo nakulondebwa ku ntebe ennene ennyo ey'akadongo kamu ku federation ku lukiiko olukulu bwe lutyo. Kakati tugenda tunoonya wetwawabira wa akati twasose kukwatagana n'abantu aba presenters era mmanyi nti kikulu nnyo ate ne waliwo n'entande tugonnomoddwako nga ndi wano njagala kuyita omukulu gwe batumye okujja okutugonnomolako oli nga alabye bulabi baliwo ababimuweereza ti wange kiri egindi kyetinda twagala munnaffe coordinator weetaagibwako wano mumuwe kubaawo alina entanda gyazze nayo ng'omusajja asiguse butusitusi n'aga nti ate waliwo kati ekibaluse ate nga ajjukira nti ku lunaku lwokubiri association yaffe erondebwa. Bakama bange basebo ne banyabo nze tonesi
Mwebale nnyo abantu okujja okuwagira akadongo kamu. Eno ntandikwa kubanga okumanya nga ekyali ntandikwa nze kati ndaba byewuunyo. Ebbaamu nga limmaze nga ndaba ndi ku kisenge ndi ku gundi basitula busituzi ne batuusa ne bagamba bati naye Mukama mulungi manyi nti nja kuddamu mbasanyuse bulungi nnyo. Era waliwo n'oluyimba lwange olugenda okujja mu maaso awo lwawedde abamikisi nga bamaliriza ku mugenda okugeseseza era nange kweteeseteese okugezesa ndabe oba ennyimba ez'amakulu zikyalina kizitegeeza mu ggwanga lino. Kati awo tubona tuvuddewo mbadde njala nnyo twebaze ku mukyalo ono tumukwireko mu ngalo owa Mwagala production yatuwadde ebyuma bino. Bana muyimbi wa kadongo kamu kakati tuyinza okumwebaza kubanga tumukwireko mu ngalo kyekituufu. Tubaze ne kubannaffe bano abateeseteese ekikulu kino nga bakitaddemu omukono nga twagala okuteekawo bwa Sseruganda. Omanyi emabegaawo nakulondebwa ku ntebe ennene ennyo ey'akadongo kamu ku federation ku lukiiko olukulu bwe lutyo. Kakati tugenda tunoonya wetwawabira wa akati twasoose kukwatagana n'abantu aba presenters era mmanyi nti kikulu nnyo. Ate ne waliwo n'entanda etugonnomoddwako nga ndi wano njagala kuyita omukulu gwe batumye okujja okutugonnomolako oli nga alabye bulabi baliwo ababimuweereza ti wange ekiri egindi kyetinda. Twagala munnaffe coordinator weetaagibwako mumuwekubaawo alina entanda gyazze nayo ng'omusajja asiguse butusitusi naga nti ate waliwo kati ekibaluse ate ng'ajjukira nti ku lunaku lwokubiri association yaffe erondebwa. Bakama bange basebo ne banyabo nze tonesi